Yes, mukasira katugera kuba tulekere kyatulese akawungezi k'olwaliro ate nga nagamba isola bayo boy Vijay Junior nga buli nga bagamba Sochi entertainment bakutuusaako sema gye tulekedde ate nga bagamba Entertainment entertainment nabo begasoma akawungezi k'olwaliro Bita Films bakutuusaako sema gye tulekedde nga bagamba Sochi Entertainment Productions ne Vijay Junior Productions nga bulijjo ne begasoma akawungezi k'olwaliro nga bagamba Entertainment na begasoma olwaliro Team Kamila ina nyine sema ageno sokera dela bakaise back to the good life kasema ketolekedde nga bagamba Clear Plat mpozi ko gasye ko London Brown bagenda kumisema je tolekedde Nadine Ellis na itakabuzemu Kerry Janet bona bagenda ko mu cinema mpozi ka bagamba Stella ni mwali eno mukasi aka mukutani katwatanga na kyala yali akuteko okujja kusikala base yabe bali batudde bali. No, I was being modest. Keep going. Girl, seriously. Why? Congratulations. Basoka ne bamuyoza basegedese bwe yakuzidwa. Champagne 3 kamikaze shots. Soko mfuniro champagne kamikaze shots. Ono sebo yatumia drinking ali so strong. Actually, do you guys still have that Hawaiian Kono macchiato? One more China Hawaii Kono macchiato. Muchaka ina kadri kono wekali. You're still planning to pitch Glickman that grand cafe. Kali soko mbulire. Ochaga rugeza ko pitching a program yo Eric Glickman. Ekwatagana ku ya coffee. PowerPoint party. Esazi no bamazo promoting afuse vice president mu company. Akula mu investment company. You're real. Kalona badamu bozi anti boss ogena pitching ila kalika program kwa yogera kakawa. Ako kutunda kawa. Oh, you Kali. guys, you should. Ensonga setwaga zogera ku kasoke tukuwe kirabo. Echa congratulations. Hageno uli akanaka kanyenyegenya. Kabokisi ke bamuwadde. Kubikura bwati sebo bakambwe bazibu. Bamutede muka vibrator. Really actually shouldn't have. Yagamba mbutufu temwandi kampadde. Been working so hard and now. Anti akasha akayisema biganti obudde bwo no busingo obadde okola tofuna kadde kakweyagala. And what interest is this? Iranga twagala liso tandiko kwetereza muki. Basis it used to be. Twagala liso leme kuddamu kwegambo leme kubeera ddungu bere ntobazi. Zirize wateranga okubeera. Easy fix. Swipe right. Ekintu kyangunya liso sobola genda ku simu no swipinga right. Successful goddess that you are. Esawa zoli successful oli mukazi mukozi. Kati uyo bakuziza n'okukuza mu company gyokola oli w'amaanyi ke kasira we yagaleko. On the eye. Abasajja babo bayitawo. Bottle cap he was holding. Mfana jafana sobora mugwira. Kati ate oyo. Ew. Ereka naawe. He's already had 4 wives. Pat. Oyo Lawrence omukongo nga mutwala wa. You're missing is that good old long strong vitamin D. Ekituufu kiri nti omisinga vitamin D. Kyategeeza vitamin jubula. More. Seetaaga neetaaga ekisingakaawo. Teyeetaaga vitamin D yokka. A connection. Neetaaga lisingezeko ofuna omusajja anampa relationship ey'enjawulo. Anaasobola okuba nga tuconnectinga. Kwegamba anoonya muhabbati. Noonya muhabbati. My ass. Muhabbati mayasi. Abasajja b'ennaku zo tebakyalina muhabbati obadde kyotagala kitereera. Settle for financial pairs. Nze ngamba ifo ky'okugezaako setolinga musimanyi onoonya mukwano. Setolinga ku musajja asobola okuteekamu akasimbi. Nga ne waaba tawanyisa osobola okubaako we weetereereza. Yabagamba kali. Ezo ensonga tuziveeko. Ne batoosinga. Gakenekera waliwo twayitawo ntusooka tudde erudda. Coffee beans online, but they cannot. Ayina ekintu kyasingira ddala okwetaaga mu bulamu bwe. Ayagala nnyo okubeera nga muntu wa kwagala kaawa. Era kaawa yamusoma n'amutegeera ebiseera ebisinga amanyi n'okubeera online n'asomamuko. Kati yagenda osituka n'alengera ekirabo ekyamuweereddwa abakyalibe. Yagamba nze ebyo sisobola bigenda. Mwawulira akemebwa naye ebyo sisobola bigenda mu nkozesa ntya kituulu. Yajja ebbali. Mr. Glickman, as kati ayagala kuteekateeka submission gyagenda okuwa bosi waayitibwa Glickman. of the coffee. Ayagala proposing ejjali bwe kiba kisoboka lisi amuyambeko bateeke ssente mu kirowoozo kye ekyokuba nga alina kampuni efulumya kaawa. Essaawa zino akola mu investment company era bamufudde vice president. Promotion sebo y'amaanyi okamala. 19 Alina ne kamasiini akakola kaawa. relationship with coffee is deeply personal, and the human Yagamba nti ebiseera bisinga abantu abanywa kaawa enkolagana yaabwe ebeera ya munda nnyo ne kaawa. all experience. This Baabano sustains the Lord's bino byonna bitadde mu write-up gyagenda submitting eri bosi waayitibwa Glickman. special social interaction. Buli kimu kyonna akimanya engeri y'okutabula mu kaawa. Kwegamba okutabula kaawa n'okusoma kaawa n'okutegeera kaawa yafuuka hobby gyali. Kati abaali wano ku ssimu What? agere kuza amaaso tufudde Katonda wange. Waliwo information gye baamusindikira
nga likyabika emwetagisa okujja ku Bukedde TV. So far, the FBI has issued a Bagamba nti aba FBI high-ranking bafumiza waranti ey'okukwata ba high-ranking officials mu investment company. bonuses and financial kickbacks. Era ng'agamba nti bali bagenda maaso n'okulya kye twandiyise pensions bonuses ng'ogasseko ne financial kickbacks ez'abantu. The Bank of Maryland Glickman ne bamugjayo mpozi ng'ogasseko ne vice president ayitwa Francesca. exposed. Kyokka nakyabadde bakamukuza bbanga siri awala nnyo nnaku nga ziizo. Boosi we bamukutte bamuvunaana leadership z'abantu abye sete z'abantu wabula bavunaana president wa company mpozi ng'ogasseko ne vice president kyokka ate yabadde yakakuzibwa. Word without the presence of your attorney. Lawyer we yamugamba tobaako ky'oyogere watali nze tekwa kuba osaaga. Yasooka n'akubira sister wayitibwa Anita. Kakana lawyer we yagambye eki But I can't. yaŋŋambye nzikakana esobola kukakana. You should have called me sooner. Alisi wandibadde wankubirako dda I do. nze nanditegedde nti bigenda kubaawo. His narrow ass. He set you up. Yagamba nti bosi oyo alukusuddemu. Know that. Leka mulamula ayinza okuba si yalunsuddemu. Nice, likable, unsuspecting. Ovuka osigwe omuntu omwangu bayinza osuula mu katego nga kano. Means a dick. Glickman Dick To where he's going. aleka nsube nti gye bamututa ajja kijjamu enjawulo. Real? Dala. Oh, ma'am. Okay. Don't you even start second. Totandika genda maaso na kwagala ku second guessinga gwe kikyoli. A bit blindsided. Seriously, sis. Ndabika bansibye akatambawaala. Back home to Hazelhurst. We bituuse kakigera kwetagisa osooka ojjeko mu Hazelhurst tutobere eno. Anita, no. Anita nedda. Really not. I am not tucking my Sigenda kwata kubo kudduka nga mutiitiizi. my name and fight this Nze ngenda sigala wano nsobole okiryalinga erinnya lyange ntobe n'ekino ekiguddewo. up and everything will be fine. Nze kakasa bwe kimu kyonna tujja kikwasaganya bwe kimu kijja kubeera kati yajja n'asisikana kanso bukaasya ye lawyer we. Sit in charge like Glickman. Yamugambe so ekisooka tebagenda kuvunaana nga Glickman bwe bamuvunaanye. I know. However, the bad news is Jasooka kubanga amawulire amabi agaliwo gali nti financial resources, bank accounts, credit. bamaze dda okuba nga bafrozinga Hold up. financial It's standard protocol. kwegamba ebyensimbi babinyize accounts ze na buli kimu kyonna eyo standard protocol. I lost my job. Akalimu kange Work in the only field I know. kali banemeseza n'okuba mu field gye mmanyi talina kwesembereza bintu bya banka biki ebyo bitalina kukolayo. They are, for a lack of a better term, Namugamba essaawa zino abakunoonyaako beefubyayo bye bakunoonyerezaako ng'ogasseko n'abalala bakwasaganya ebyensimbi so n'olwekyo Glickman was in the process of firing everyone, Glickman sebo yabadde ayagala goba bonna bonna abali waggulu in fact yabagobye which abali waggulu baleme funa buzibu n'alyoka aseetingayo ggwe Which was me. ekitegeeza nze gwe yafunye n'alusuulamu kasobokaasha bwe yamugamba It was all fake. ne bino bye yankoza mbu simanyi nfuke vice president wa company Oh. byali fake Now, kati ngenda kukola ki. there'll be hundreds filed, civil, criminal. wait. Yagamba essaawa zo kyesobola okugamba ku road bagenda mussaako emisango egiteekanika It's all egiri civil ng'ogasseeko n'egiri criminal. okay. Listen, wuliriza it's gonna take some time. kino kigera twalamu engeri yakadde. It's being seized. My advice is that you take whatever. Yamugamba nti amagezi gengenda okuwa wandibadde weekuŋŋaanya mu ngeri yonna esoboka. Do you have anywhere you can go that Olinawo osobola okuddukira Boring. gye nsobola okuddukira wabbowa yewaabwe ku kyalo gy'azaalwa kati ogenda kukola otya. N'asooka yeesikamu n'atereera. That is right. Ono amugambye kasoboka asooka okakane gwe totya buli kimu kyonna tugenda kufuna engeri gye tukivugamu wabula sooka ofunewo osobola okgenda n'okkakanira eyo ewataku stressinge. Yakwata ekubo n'ajja mu Hazelhurst gye yakulira era sister already yabadde amugambye nti wandibadde osooka n'ojjako eno. Badde yafuna akalimu agenda okujja ku Hazelhurst. Something strong. Yagamba njagala osooka ofuneyo ekintu nga kyamaanyi kintu kye naasobola okunywa obulungi ekijja mu kaseete kange kano ke nkuteeredde erudda. Apple martini. Nfunye aka apple martini wangi. I'll let you decide. Kale gwe nsaliraawo ki kyogenda okumpa mu ezo ze nkuteeredde awo. Apple martini babinywa wano. Wano seba abajjawo bali ba hardcore drinkers. Oza apple martini. N'asooka amutera mu kagiraasi n'amuseetingira. Agenda okawunyako nga kasonsomola. See your AD. Yiye kano kaki kalinga ke baakamulambisira bya Yesu Kristo n'awuuta bamusimbye kayugi kokonati ko sebo tebakazagiramu. Celine? Why akantu kasiiwa n'okusiiwa Ooh. bino byesaagala kakina abaali wano agere kuza amaaso ng'essimu yereseka message kulengera bw'ati. Wow. Yamuseera mesi n'amugamba nti owaayi nayingiddewo dda mu kibuga kyo ali mu kuwuutamu ka drink.
yalinda labo babo byagenda kumuddamu. You don't want to hear from me. Of course ati wandyagadde kwogerezeganya nange. Yali kyaliwe mu biseera biri ebikadde. Can I get another? Waisoko nfuneyo kadwinki akayakirabika. N'asooka buuta obw'okumukumu. Yasooka n'abwesala. Ate munaye akola ekigwa esaazi n'afiiriddwa akalimu. Ate bulaya singa bakizula nti omulimu gw'obaddemu okyankalanyiriza. Baba bakusazeeko ku profession eyo. Bwe guba nga gwa byansimbi tolina kuddamu kwesembereza bintu bya banka oba ki. Lindako gwe ssebo tubadde tukyanyumya olazeewa. Waliwo eyaliwo waakalevu. Gwe naawe sooka okomewo. Ninamu akasente wano mu sokisi. Yayitawo n'agwa ekigo. Obadde agamba ayinamu akasente mu sokisi. Abali wano agenda okudda engulu nga magujja. Bobby? Yeah. Yeah, Bobby. Why am I in your apartment? Sooka ombulire lwaki ndi mu apartment yo. Here, what happened last night? Sooka ombulire ki ekyatuusewo ekiro kyajjo. Before you start. Before nga tonatandika olinawo akakaawa. Nedda. You really don't remember anything. Kyogamba tolina kyojjukira ku byonna. I was at work, swamped. Nabadde ku mulimu nakusiikanidde nga bikusaze. The text. Nga bikusaaye. Then I pulled up on you just in time. Then ndyoka nkwate kubona enkutuukako mbudde n'enkuleeta. For what? Yamugamba sooka ombulire nabadde binsaaye bitya. Hey, I want her out of here. Gwoyo njagala omufulumya ebbaala yange kati weekituwe byabadde. This is mine. Zino sente zange. This is shit. Akakasente nje yali akakuŋŋaanya. I've been here entertaining all your customers. Mazima wandikandike ddala simbadde wano nga nnyumisa bakakitoma. You're mean. You really. Naye mwana kisajja gw'oli kyambwa. Kisajja gw'oli kyambwa gwe ki easy the business oli kyambwa. Let's just get you to the car first. Kale tewali tabu mu kifo ky'omusekula kati kansekutusse mu gaali. Your money in my purse. Not. She's not normally like this. Wama si bwati bwatera okubeera. Wabadde mu kyankalamu nga bikusaaye. Katonda watu. Okay. Yagamba kale bwe kiba nga bwekyo bwe kyabadde. Yes, so this isn't at all random. Yamugamba sigamba nti bino bina biri random. Well, I would like to offer an official apology Nandyagadde nsooke nkwetondere to me. kusya ku byantuuseeko munnange. I spoke to Anita. Nayogere ne Anita. Asked if you could, sleep it off over here. Nangamba kiryoka osobola osula wano eno. See you like that. Era nendabira ddala nga kirabika ojja kwetaaga. I mean, it happens. Bibaawo. Left you some fresh towels and Nsoose ne nkutayo fresh towels. Bw'oba oyagala okwerongoosaako. Yes, sure, I would like to. Kosi era nandyagadde okwerongoosaako embeera gye ndimu nayo tetegerekeka. Okay. Kinaabiro kiri eno. Kale yakwate kuba asobola okweyongerayo. Atuuse muhezo asiti. Balibona baali banywanyi bifu nga tannaba kuva ku kyalo. Yali afuna omulimu ng'abeera mu New York era ng'omulimu gw'amaanyi. Naye kati byononese. Bakwate kuba ne bajja erudda. Ono yasalawo amufunye kati ayagala nnyo ebintu bya kaawa. Kwata bibi. Weebale. Kati yalina omuvuga si kyamu dropping ewaabwe. Bikaawa tebiwooma yabiyiwa bweru. My taste buds told me to do that. Yagamba testi yange kwegamba yensindikiriza testi gyenfunye yensindikiriza obisula ebweru. No, I see bad news travels fast. Nkimanyi mawulire amabi gatambula kinene. Yasooka n'amulaga baseya. I can't believe they dropped me. Abo se babadde baseya bange naye so bakikkiriza nti banvuddemu. Did the same. Ng'ogasseko n'abantu be nali nkola nabo banvaamu. Abantu bazibu munnange. Kakano yakavuga n'akaleetera ewaka waabwe gye kaakulira oba gye kazaalwa. N'aggulawo n'akwata n'emabega n'asooka ajjayo ensawo. Roodi gw'olengera Bobby musawo. Well, Era nga mukozi w'amannyo. Dentist. stars. Okay. Hey, do I at least get a tip? Alicia ogenda kumpayo katiipu ku byekoledde. Tapped. Essaawa zino nakalidde. Settle for a hug. Naye nsobola okuwaayo kahaaga bw'oba osobola osetulinga for a hug. First high. Of course. Ate lwaki nedda ku mwali yali asinga okubeera ow'ettabu mu Hazel High. Nice smile and Hazel High yali wa ttabu lwaki mbasi. Kwate kubona amusimba akafumito. Baabano. I gotta get back. Bwe bituuse nnyina okwate kuba onzireyo kuba nnyina emirimu egy'okwasaganya. Kale
Hit me up later. Naye sooka ompulize oba olina kye weetaaga kyonna togaana osobola okunyigirako. I'm just a phone call away. Mugamba kale. Nakwateko bwe yeeyongereyo. Ne Rodi nakwateko bajjasobola osiimula eggaali. Yeeyongereyo mu ngeri emu oba endala. Yajja. Yatuuka waneeno erudda ku mulyango. Butuufu nga tasobola kikkiriza nti akomyewo ku kyalo. Kiringa kwata kuba okudda ku kyalo ewammwe gye wakulira. Ng'ate wavaayo bakimanyi. Ne information ebatuuka nti wafuuka successful. N'ebizibu byali bituusewo mu kaseera kano tamanyi nga gyasobola bitotola. Mu kaseera kano nga tuzze erudda mu ddwaliro. Okay, so remember to lay off the sweet. Ndowooza jjukira toddamu kulya swiiti ate olongoose n'amaanyi oluvannyuma lw'okulya. Kano kalwaliro k'abakozi b'amaanyi mulimu omukyala. Brickshaw. Can I see you a moment? Dr. Brickshaw ndowooza nkwetaagamu eddakiika nga 2 sooka ojje nkulabemu. Couple days before the extraction. I know. Bw'ate kubona amuyita. Yeah. I'm really. Jangu. You know, we shouldn't. Jangu toyogera bingi yitawo. It's fine, Dr. Brickshaw. Anti Mr. Brickshaw kyenjagala neda. We agreed that we would. Kino twakikkiriziganya. The office. Tetusobola kutandika kola bino mu masekkati ga yafeesi. Ono naali wano abiwulira yayitibwa Anita. No. Bye. Ndowooza nja kufuŋŋana oluvannyuma. Yajja. Kyokka kimanya Anita sister wa. Talk that monster down. Woba osembera gye ndi sooka okakanyezibulayo bwana gundi. Y'all need to stop that. This is a professional. Niye mwanditandise okulekera ogenda maaso n'okwetigirattigira mu ddwaliro. She called. Simanyi yakubye essimu sister wo. How drunk was she? Yabadde atamidde kyekana ki. White girl wasted. Yabadde atamidde nga buno buwala obweru. You didn't mention anything about my dad. Ndowooza tolina kye wayogedde ku bya taata. Nedda. And you didn't tell her everyone knows about her. Tiwamugambye nti abantu bonna bakitegedde ku kikyali. She suspects everyone knows. Asuubira nti buli omu yenna akimanyi. Eventually gonna have to be addressed head on. Anti obukoosera agenda tuka ekiseera abitomere. Nekyasusa omugamba ndowooza tewamugambye ku bya taata. Wayiweetereze. Nkulaba wenna. Go out. Omusirikale saluti tagijjaayo. Then you distracted me. Genda ofulume ebweru at least weyiweeko balafu oba si kifuna ebikukyankalanya. Leka kunzijja ku mbeera nange. Kagenda omukazi wattu abaali wano. Genda okuzza amaaso alina bulazo we. DJ Siriki Stewart. Ogamba kiggwe. Twabale tukusuubira tutuuka lwajjo naye wabulidde mu transit. Yatuuka munda mu nnyumba n'asooka atambuza amaaso yeekaanye. Tasobola nakikkiriza atooba. Wow. Yagamba sooka olengera akafaananyi ko ng'okyali kiddo. Yeah. And when did Dad decide to remodel it? Kali sooka omuli taata yasalawo ddi okutuusa. Baby. Bintu bingi bye yakyusa wano eno. Anti nze munaye DJ. Okay, DJ Dion. Kale ssebo DJ Siriki Stewart. Last I remember, you couldn't make a PB. Mulundi gwe nasembayo okumanya nga tosobola bingi bye wali tosobola kola naye kati baaba. Oli w'amaanyi. Yakwatikuba n'atuuka ebbali ennyumba erina ekiyungu. Era bw'atula bw'ati ekiyungu kino kirina memories gyali. Kirina bye kimujjukiza. Ate ng'ebimu ku byo ke kaseera ka nnyina. Ebiseera ebyo maama we yabeeranga nnyo mu kiyungu eno. Bwe yabanga tafumba mmere alisi nga abeekinga keki. Ebiseera ebyo abijjukira. Keri abaali wano. No. Agere kulya waliwo omukyala ayogera ku ssimu. Okay, Kevin. Waiki ekigera maaso agere okulengera omukyala ayogera alina abaana. Your chair, baby, before you fall, okay? Mimu zigenda kusaba soko kakane bifo nga tunabaggwa. Leerako. Oh, girl, let me call you. Katonda watugwe kanziremu kubireko nateera. Candy? Kandi No. ogamba otya gwe future bride wa Frankenstein. I haven't seen you since. Okimanyi nti nasembayo okulaba bbanga gwanvu kati. My babysitter? I know. And that nickname? Yamugamba nange okusinziira ku ngeri gye nkulaba gwe wali babysitter waffe. You done great. Naye ate tokyalinga bwe nali nkumanyi. Teeth? I see you at the Mortho shoes. Wakyuka nnyo. Ate eryo erinnya tolimpita. What are you doing here? Kati sooka ombuli eki kyokola wano. Nobody told you? Kyogamba tebannakuliramu. Stay here. Mbeera wano maama. Obviously, what are you doing here? Sooka ombuli eki kyokola wano. This is Kevin. Ono ayitibwa Kevin. Me over there. Oyo ayitibwa Mims oyo gwolengera. Damn, that hurt. Why? Word. Ayogedde ddemu. Wano ssebo tomala gakasinga sasula tulina jjaga mwoteeka akasente. Sorry, it won't happen again. Munansonyiwa sigenda kuddamu I nateera. already told you. Get your... Nabagambye dda mukwatemu ebyangu tugende. He got a call back to be on that reality show. He finna be a star.
yagamba ekituufu kiri tuweetaagoddemu obeere ku reality show eyo So good to see you. kibadde kirungi okuddamu okusiikana nateera tujja kuddamu tunyumye gwe Frank Calls me Francesca Stein anymore. bwe simanyi Francesca Stein See that? It just fits. anti teri abimpita ebyo kuona erinnya lifiitinga Francesca Stein Hey, Miss Francesca Stein. ogamba otya mukyala Francesca Stein ayitibwa Francesca naye What? yagamba kyosi kitegeera amaka gafuuka ki abaali wano agera okuza amaaso waliwo eyajja Girl. ng'ogamba ki Cordell? Kodero You can't be running up on people like toyinza tandika sooberera abantu bootyo naawe Kodero Securing these bags and cash. anti munawe bimanyi ebyange Hell, man. kyekiriwo naye kyekiriwo when you out here selling mixtapes or something. sikutegera enfaanana gy'ofaanana olinga atuna mixtapes Skips, right? So I Ah. got this little young. kakaina osirikisi wati yaŋŋambye And then, bw'oba oyagala ogezaako okwasa nga waliwo ebintu bye tuvuga kati ngenda kubeera promota out here bwe mbaba promota nyina okubeera nga mbrandinga in dresses, n'enviiri zirimu embira leggings. I'm gonna have to get them any way I can, you know? osyegera Oh, hell yeah. That boy had 10 racks. n'amugamba tiwasobodde okikola nga bwe yagambye kuno butereevu era nakitambuza Oh, hey. ziba tezibusa agenda okuzza amaaso nga ne musabye bomba ali wano gwe story ki ayitibwa John Bag So he's been training to be a man of few words, omanyi right? engeri gy'ali mu magye bagenda maaso n'okumutendeka ati si muntu wakwogera nnyo And Hazelhurst. banoonya abatujju mu Hazelhurst olutalo terunaggwa olutalo luwebwamu wonna tukyalwana Ended your childhood crush, Candy, after all these years. yamugamba They bad, but kinewusa okubanga wamala n'ofuŋŋana kandi akaseera kano konna wali omumatira nedda baaba kandi si wange sorry, I just kandi ye mukyala afulumye kyogamba John Bag yamutwala gwe John Bag Candy, yeah. gwali ku kandi gasiya naawe leka Don't tell me y'all temuŋŋamba get with Candy. nti Slick Stewart yavaawo ne kandi He and the college girls of music. yaleka naawe olaba buno obwana bwasoma nawe bwe bumulemye okukwana kati anaakwana wa myaka 3 Yo. ki ekigenda maaso musoke mu Hey, mbulire man, he out here living his best life. ekituufu kiri ndi kitaawo yatambula ne kandi Ago. When we come to find out, they've been rocking on the low for you. n'agamba tekisoboka naawe nali wano omwaka oguyise emabega saabitegeera That is they. kono gwe waliwo omwaka gumu oguyise emabega naye ffe twakizula luvannyuma nti baadde bonna okumala omwaka gumu n'ekitundu Being requested upstairs. taata naakwetaaga waggulu eno So, he sebo kitaawe yali ku mukwano gwe gwe yasomanga naye got you with him. kati genda obyogere ne kitaawe Confront the deacon. genda ofrontinga Deacon tibamuyita na daddy bamuyita Deacon yajja asooka asiika ne kita kimuweddeko kitaawe sebo yali ku kandi yasoma naye yajja What you do? Just find him. genda otuuka ebbali nga sebo n'ekisenge yakirongoosa oyinza okulowooza musulamu muvubuka Look at you. laba ofaanana wa And more like your mom. mbutuufu buli lukya ofaanana nnyo koonoda ne mukati soko mpaka fumito walaavu okay So how's everything? kali soko omuli obulamu bugenda butya New York? New York egamba ki Everything is great. anti buli kimu kyonna kiri great How are you? kali soko omuli taata gw'oli otya The days. anti ebyennaku obimanyi naliko mu nnaku embi kati ndyoke Eyes on you. naye kenkulabyeko mpulira buli kimu Told kyonna me you were coming. I thought she was selling me wolf tickets. yagamba anita bwe yaŋŋambye nti ajja butuufu nalowooza nti antunza tikiti za mikyege nabadde ngenda kugula zonna nzimalewo ki ekiriwo That's precious time. kaseera kabadde kawanvu naye Earful from Cordell. I'm here now. That's all that matters. yagamba nti ekindeese kati wendi Why? See, you made some changes to the place. kulaba ennyumba ogikyusizzaamu bitya A while ago. n'ekisenge okikyusizzaamu bitya kuno bbanga si ddene And ebintu by'amaama ebisinga byonna ndabanga byewategula ebitakyali mu kisenge Downstairs. biri luda kono biri wansi downstairs. bw'ogamba wansi eyo The basement? olinga agamba nti wabipakira n'obiteeka mu basement I made some checks. ebimu nabiteekako wano eno kwegamba nakulamu enkyukakyuka Up here? The kitchen? enkyuka waggulu ekiyungu Calling you Deacon. kati ennaku zo tebakyakwita ntaata bakwita Deacon Something to do with the babysitter from hell? simanyi kyokikwatagana ku babysita ono aliwo ono I just really feel like nothing is making sense. ku nsi ya katonda ngezizaako bitula nga ndabanga ebitalina makulu Do with her. kiki Think that every. Yes, I think. golowooza buli kimu kyonna kono of course era ndowooza buli kimu kyonna Listen, baby girl. wuliriza baby girl I wanted to have a face-to-face conversation. nali njagala nkusikane tubiwayeemu twogeremu Never mind. tofaayo Too much to process. esaawa zino bw'obiŋŋamba kigenda kubeera kinene oprocessinga Off. na n'ebizibu bye nga ye Fair. kale
Fair enough. So where you staying? Kati obeera wa? You staying at one of them fancy hotels? Obeera mu zino hoteli ez'ebbeeyi. You got your real estate agent to... Oba olina real estate agency eyakunoonyeddeyo akayumba k'ogenda okubuyiwa. Daddy. Kewaguze gy'ogenda osula. Well, go on, spin up all your money. Genda osaasanya esente zo nga bw'oyagala. You want to stay here? Ate bw'oba olowooza ku ky'okubeera wano. But I get it. Si kiwa nti kijja soboka. We're crowded. Lwa nsonga wajja kuba wajjudde nga bw'olowooza. go ahead and answer that. Genda maaso ko kwate essimu eyo. Daddy. Oh, I'm sorry. Daddy. I mean Deacon. Mpozi bakuyita Deacon. Sigenda kusumbukana naawe. Yakwate kuba nayitawo n'asooka atuula erudda mu ntebe. Ziba teziri busa. You still here? Abali wano agera okuza amaaso ono ddumba. Airbnb. Mpozi ng'ogasseko ne musa bibumba. Bakwate kuba ne bamutwe. They said N'embwa mwe nammwe. No, Dion, it's your room now. Wama yali ambuuza ogenda sula mu kisenge ekyo ko nedda Stewart. with these two. Ekisenge kyafuuka kikyo kati. It's definitely not happening. Tekigenda kuba temuntigaatigamu. Oh, I got me a little reception over and then, you know what I mean? They trying to turn up a little bit, slid up in my D. Waliwo ebintu byateekeddwa okwasaganya eby'omuziki. Olulimi lwa Uganda tebalutegeera. DJ Dio. Aya, abaali wano. Get that door though. Genda osooka oggulewo baaba. Genda oggulewo. Ekwate kuba agenda aggulewo. Leeta gwe. You where she at? Where she at? Ziba tezirebusa agenda okuwulira. Anita ngazze. Nita sissawe bakonektinga nnyo. Gamba kigwe. Like a whole snack. Mbutuufu olinga kasinaaka olinga ekyakulya. Wa. Everything. Ne basooka nkulaba naawe ebisambi byagejja. Bye. So we're Kali kalina basibula kasiwali kadijje. gonna throw it. Musirikeeko muwogana tulaba TV. Well, I guess we're... Jja tugende. Tuviire musa bibumba afuusi ejjike. Bawogana basama. I've been waiting all day for the real tea. Ono yamugamba ekisuufu kiri nti bulijjo nninda kacyayi. At Bobby's house, stupid drunk tea. Ne bangamba musimanyi wabadde wa Bobby. Oh, my... Nga bwe nawe nootamidde. Picture? Yankubye n'ebifaananyi. Better not post that. Look, Tabiteekayo. what happened? Girl, nothing happened Sooka omuli eki ekyatuusewo ng'otuuse wa Bobby ko tewali to kyatuusewo. me like that. What up, fellas? Ziba teziri busa. Agenda okuza amaaso nga Anita azze. Flip it. Sooka nyenya kaviiri. Okay, you better work. Ono yasooka ne yeewuunya n'akwatagana nnyo n'ono. Excuse us. Oh, Lindako sooka otulindemu. need to bust up the Nansonyiwa zitegeezezza kubagwamu. just talking. Jasibadde tunyumyamu. The gym? Muvaawa mu gym. He's always trying to cheat when it's not his cheat. Ebiseera ebisinga ayagala nnyo okukiitinga ono ate nga si kaseera ka kukiitinga. No, you wasn't. Dad. Oli naawulira obusungu lwa nsonga ono baasoma naye ate yali babysitter ewaka. Ali myaka gyabwe sooka taata gwazuŋŋana naye. Call you daddy. Oh, I get Ye lwaki ono yakuyita taata ffe tetukuyita taata. he just loves. Lwa nsonga munaye muyita taata olw'ensonga ezimu ebintu bye mukola by'ayagala. Biri ebyalagirwa. That kind of language under my roof. Ngenda kusaba saagala otandike kwogera lulimi olwanti ogenda tteeka akasete mu jjaga. I could fill this entire house full of cuss jars. Eno ennyumba nsobola ogifiiringa zikasi jags. Gasiya kwata muteekemu ku mbaavu. Genda mu nyiivu. Keri yakwate kuba yalina kuddukira wa Bobby. Gwe sinaawe kifura abadde kifura akuba omulanga. Waliwo akonkona. Yakwate kuba agenda aggulewo alabe. Hey. Genda okuza amaaso nga kannakyake kaali kaze. Yingira ate lwaki oba toyingira yingira. Airbnb around here? Yeah, maybe. Yajja. Let me get your bag for you. Leeta ensawo tofaayo. Do you have plans? Simanyi obadde olina by'oteekateeka. Oh. Olina g'obadde osuubira agenda okujja. They all canceled. Program kati zonna ziri cancelled. Yeah, I could eat. Musaba ayite waatuulira erudda. So, Kaakati, so what are you gonna do? sooka omuli ogenda kukola otya? I don't know. Simanyi. I just need some time to figure things out. Yagamba nti neetaagamu akadde okubaako bye ndowoozaako. I'll be back in New York with an even better job. Era ng'agamba nti mbadde ensonga nti oba osanga nja kuddayo mu New York nga nyina akalimu akasingako. Lindako. Pena agenda asula wano mu ntebe kyokka kifule tavaawo kifule taseguka. Get in my bed. Oba osobola okujja ne twebaka ffenna. Nedda baaba. You sleep in bed with me. Osobola osula mu buliri nange. I'm sure all of your females would not approve. Nkakasa abakyala boolina ab'enjawulo tebasobola ku approvinga nze essula eyo. Side. Nedda kiri oke gojja kwebika nze nneme kwebika. Bw'oba weerabikidde nti nsobola okubaako kye nkola. Instead.
neda nja kubeera seefu nga nsuze wa Morning. He snores. kyengenda okulabula ku kifura afuruuta kati kiri gy'oli gwonoomanya naye nga kifure yaafuruuta Move over. kifure wetegulemu Go buy your dog some. gwe ssebo kifure funa ebiyinza omuyamba kaafuruuta ebyaddala nagambye nga towulira afune ebiyinza otereza kifure afuruuta ebyaddala yakwate kuba n'ayitawo n'asooka kuba busingiizi ne roodi n'ayitawo ne yebaka erudda baabano I know you can't wait to get back to your old life, but nkimanyi essaawa zino otobanga bw'osobola ogezeeko okudda mulamu bwe obukadde naye nze mbadde ngamba oba osanga bwetaaga otandike bujja dhani okubanga ogenda maaso n'okutoba musiibula n'amugaa yebake njagala olabe Don't play with it. If you're gonna eat it, just do it. bw'oba ssebo togenda kirya lekayo kukizanyisa owulira kume maguje mubadde ku kigeri kifura abadde amuli ku kigeri ye abadde alowooza oba ali muziromansi kifure Yeah, I was having this crazy dream. agamba ekituufu kiri nti mbadde nyina ekirooto kino ekyekisiru I had baked you a cake and nga nakufumbidde keeki you wanted to play with it. You didn't want to eat it. kwegamba ng'oli mu kugizanyisa nga toyagala girya I love eating. nze njagala nnyo okulya keeki nzo nziriira ddala Towels in the bathroom for you and nakuteereddeyo tawulo mu binaabiro ayi nenkufunira ne kakaawa Oh my God, you drove that. tuŋŋamba nti wavuze n'ogenda okakima kakaawa kuno of nafuze nengenda nkakima yakajje walako waaw lock the bottom lock before you leave. bifo nga tonaabagenda ngenda kusaba olokingewo I want to thank you. nandyagadde okwebaza Last night, naye ku byekiro kyajjo you stay in the kunzikiriza okubeerawo pep talk at n'akadde ke wampaddemu ne tuwaya times. ne tugezaako okwejjukanya ng'ebiseera ebikadde Whenever you need me. nze wendi wonna wonneetaagira am available Did Bobby put you up to that? simanyi babi eyakusindiikiriza ojjo nkyankalanye ggwe kifule Vince, this is Francesca. vinsi nze francesca kali yasooka n'akubira ku lwoyawe ya bukasha See if there's anything new with my. naye agenda omukubira ng'abuuza njagala kumanya oba ku keesi yange tulina bwe tutuuse teri amwanukula katonda watu I'm in the day. ndaba noono bw'ayambadde eddumba Please, the deacon, he don't do no heavy lifting. What you think we do? ebintu ebisinga ffe ababikola range Perkin, man. ndaba no ddumba ayambadde nga mufaazi ali nga mupaatiri We need us a female employee. You're more than welcome to have. ekituufu kiri nti okusinziira ku mulimu gwe tukola twetaagayo omukyala Old time. bw'oba osobola okujja n'okola tewali tagali Speaking of, why you go postal like that? I have my reasons, Fredo. lwaki ogenda maaso n'okutoba booti kono munanyina ensonga zange eddumba sandiyagadde oziyingiremu gasiya mwereere kaina mu kaseera kano nga tuza erudda ono bakasitoma abayise bayingidde munda Do you think Jay knows Francesca stayed in my olowooza jedi akimanyi francesca yali yasuze wange Even though she stayed at your nze saategere nakutegera mu yasuzewo inn. That's twice. ogwo gwakubiri nno ng'asula ewuwo Said Jack to nobody about nothing. jedi tobaako My kyomugamba sister, Do you think I should tell her? golowooza ateekeddwa ogamba they jedi don't make them like you no more. katonda watwa abasajja abeesumbu nga mmwe tebakyakolebwa ate gwe wazaalibwa omu yekka No. ekyegesa mugambeko nedda Be this handsome and that stupid. nze kinewusa okuba nga oli mbalagavu ate ng'oli mutumbaavu Flip all the way out. golowooza singa jedi omugamba nti francesca yasuzeewo ayinza osigala ng'akyalyoka ajja kukyankalana But we just friends. naye tuli ba mukwano jasinze ne francesca Perspective. gasiya mbwa za ku kyalo DJ. ebyo tobigamba nga mukazi kale tusooke twogeremu nze kambeere gye gobere gwe My very attractive, very single homie from high school. mbusimanyi kale amugamba nti nyina kyali wange ali singo gwe twasomanga naye ng'anyirira bitya No big- yaze wange n'asulako ewange naye si kikulu nnyo Yeah. ndowooza okyabe naawe tosobola kitekinga in so kale ebyo tobigamba jed And you had a father in your life. ate kinewunsa walina taata mulamu okijja ki okubanga gwe wakula ng'otegeera abasajja tebatera kuza abaana ne bategeera amugambi kinewunsa okubanga walina taata eyakuza naye What's that look for? Yes. kale yakwate kuba najasiika nanita francesca yajja ku ddwaliro Yes. Is Bobby in? simanyi bobi gyali Last night. Go bringing that up in here. leka tandika kuleeta nsonga ezo wano eno Hey. abaali wanagera okulengera nga bobi azze musimba akafumito mwenno So I was thinking about what you said in bed. kalimade ndowooza ki kyewayogedde mu buliri ekiro Bitches, y'all, she gonna fire me. dr montgomery singa amanya bino agenda kungobako ono kakkana Wait, who's Dr. dr montgomery yaani
It's complicated. Biri complicated. Bobby, I like you. Bobby nkwagala. Balls before balls. Ebise bisinga weterezenga. Wama patana boo. What are you talking? Kyo yogera kuli agambye buwe wama patana wange. No. Kyo gamba sabi gambye ko tona bingambako. I haven't had the time. Mbade sina bafuna kadde. Talk about it. Ndoza byogerako. Holding it now. He's Sikati. trying to make them the Michelle and Barack of teeth. Wama bagala oli omukyala yagala kwefura Michelle ono kwegamba mufure Barack Obama. It's cool. Abakozi b'amannyo. I also wanted to tell the both of you that I have decided to extend my stay. We bituuse mbadde njagala bagamba embiri nti nasazeewo ngenda ku extendinga stay yange. Nkyagadde. Ngenda soka abeereko mu Hazohurst okumala ebbanga eriwe lyako ddala. Babu. Yayitawo. Nothing happened, huh? Ndowooza tewaliwo kituusewo si bwe kiri. Yajje bali mukazi watu bambi. Waliwo ekirowoozo kyayagala, kirowoozo kyayina. What? Ekiki? Oh hell. Nedaba nange. I'm assuming you just heard. Kasooka akyamukubira essimu ndowooza gawulidde. Weeks, months, years. Kiyinza otwala emyezi, weeks, myaka. Kati nkole ki? Start all over. Wandibadde otandika bujja. Ntya kuba ndi stuck. But you're gonna have to. Isufu kiri nti sina kyakugamba naye wakubadde oli stuck wetraga wetereze. You're right. Kale. I'll call you if I hear anything. Nja kukubira kasimu singa amanyina kyempulidde. Wulidde. Frankie? Hey, DJ Dia. Ati ogamba kigwe sirike situwati. Okola ki munda eyo nkulaba ozunganira mu firiji onoonyaamu ki mu firiji? No. I'm sorry though. I'm just drunk and hungry. Onsonyiwa jasi byankubye byansaayeemu magezi. Yeah, don't leave. I want to tell you something. Ekituufu kiri nti waliwo kye njagala It okuliramu. has to be like just between us. Kino kirina kubeera mu masekati gaffe nze naawe. What? Already nabitegere tolina kyogenda Something kuŋŋamba. about me that screams lesbian? You got mad pantsuits on and not one picture. Olinga agamba nti ndi lesbian ko nedda. Gay boy. Nze sirige. I'm broke. Ndi mwavu. Penniless. Sikyalina wadde ataso. And the feds took everything I had back in New York. Kusira ku byatuusewo seba aba feds bantutteko buli kimu kyonna kye nabaddina mu New York. Or Anita and Bobby. And me, the deacon. So kati Bobby ne Anita bebakimanyi kono nange nkimanyi Bobby Kodero Mayor, Dumba church. Musabibumba ne ku kanisa gye tusabira babimanyi ekyalo kyonna. Look, Shawty, this is Hazelhurst. Eno Hazelhurst naawe ogimanyi. Look, the deacon must have known before you called Anita because he told us not to say shit. Yagamba nti by the time wageze okuba essimu nga buli kimu kyonna kitegere kyakituusewo gy'oli. Yesu akubanga tata yabadde atugambye tetubaako kye twogera gy'oli unless nga gw'omaze okwatula gye tuli. Those people out the way the news is saying you did right. Naye tukimanyi agambawulire bye gaayogedde si ekyo ky'oli. Toli mubbi. Kakana. Kazi watu bambi. But I'm hungry. Naye ate mpulira enjala ennumako totya. Tolina kulya mu masekati g'ekiro. Over the job over at the cell phone store. Kati baakwate kuba ne batuula ebbali. Any more crooks? Amugamba asobola okufunira akalimu otunda amasimu kalungi Plaza Digital gy'agatunda. Agamba saagala kubeeramu ebyo. Jan, I cannot do simple mindless work. Sisobola kukola buli mulimu obwo bwa rayisi. Or my brain is going to rot. Njagala nkola ekintu ekisobola okujja mu mulimu gwange at least bwongo buleme kuvunda. Nfunyemu engeri y'ekirowoozo kijja kola. Ate ekirowoozo ki ky'ofunye ekyo ky'otayagala kwogera. Yamuleeta ebbali waliwo ka coffee shop. Feel as though I brought this on myself. Hey, didn't I tell you I'm the local plug I had? N'agambye ssebo bano nze ntera obbakwasaganya ddala ku bintu by'enguliko. Totya. I see the hat fits. Nkulaba. Gone bad. Oh man. Waliwo eyali akolayo. Hey, look, I should be able to get you to and from work on most days. But look, if I can't, just take the whip, feel me? Cool. Thank you. Yamugamba ateekeddwa okuba nga nkuleetanga ku mulimu mpozi n'okuzzaayo ebiseera ebisinga naye bwe naaba sisobodde ndowoozo ojja kufuna engeri gy'otetenkanya. Mugamba kiryoke nkitegeera. Kwate kuba n'amugulyawo n'amuleeta erudda. Kristo. Elisa. Ogamba ki naawe? This is Francesca. Onaayitibwa Francesca. She'll be working here now. Agenda kuba akola wano naffe. You show her around? Mbadde nsaba mulambuze. No, she does not work here. Takola wano naawe. So tired of these Tukoye abakazi abakulu okujja otulyangako emirimu gyaffe. jobs. This is for teens. Gino emyaka gy'abatini. Kuno siraba na kuweza myaka 3.
what? Ne mama wange tanaba kuweza asatu naye yanzaala. Nonsonyiwa. Nabe yaleeta. This is where we keep the push. Kati wano we tuteeka ekisiimu era ne baketi yamu na sabbuuni. Tour's over. Ndowooza tuweewedde. Bannange. I appreciate you helping build a clientele. Nsiima nnyo okubanga onnyambako genda maaso n'okuba nga tuzimba clientele. Naye Plan was to mainly target families, which is basic. ekituufu kiri nti main target yange yali akutagetinga families. And I have Yensonga lwaki nasalawo tubeere ba partners. Article and gone Kuba sewolo baakuwandikako mu mawulire concerned nekigowinga viral. we figure who's getting likes, then Nze kati sikyategeera oba ddala mbutuufu. hell. Ndina muntu ayagala kukola mulimu gw'obusawo gw'okuula amaanyi oba si ki, muntu yafuuka socialite ali awo ayagala zi likes. Makes me wonder if they're there solely for you and not their teeth. Nze ebiseera bisinga waliwo abakwateko ne bayingireyo bakanyama nga neewunya oba bazze bakuula amaanyi oba bagala bifaananyi naawe. Old customers can't even afford us. Ebiseera bisinga obeera n'amasimu ne gakubirwa n'otambula n'oddeeri. what? Ono girlfriend wa at the same time. I'm still a dentist. Pata naawe. Also a businesswoman. This thing is going to put me in a position where I don't have to worry about who can't. Yagamba ekituufu kiri nti ndi musawo ndi mukozi w'amannyo at the same time ndi business woman. Eno essimu gyongobako okubeera ku social media ebiseera bisinga kyekigenda okundrivinga kintuuse we kinaaba kintuusiza nga siteekeddwa kwerakira ku kasete ketekeddwa sasula biruzi n'ebirala byonna. I am so ready for Houston. Wama ndi mwetegefu ogenda mu Houston. Talking for confirm? Yagamba tufudde. Okay, yeah. Bwe buzibu ebiseera bisinga abakyanga batandise okukola. No. Mbeera efuuka ndala nnyo. Everything okay? Buli kimu kyonna kiryoke banaayiko no kiryoke. I mean, I was thinking about getting Ziba teziri busa bano baakwateko ne basimbira baali ku bulondaaganya. Frankenstein? Frankenstein yegwe bamusiika n'akola. You really work here? Ddala mutuufu okola wano. Kitaawe This is where you've been. ekyegeeza akasi akano konna eno gy'obadde weekwese. Biked all the way over here? Kyogera muvuze bulondaaganya paka wano. promotes a healthy circulatory system. Kimuyamba okuba nga emisuwa gitambuza bulungi omusaayi. N'afuna ne ku sitamina nga bw'omanyi. Totandika kwogera bya sitamina wano. Keep up. You mind, Ofaayo that's a moment. singa nfunamu akasiya ne njogeramu ne Francesca. Oh, but first, let me just get a Mu kusooka kansooke nfuna akafaananyi ne yunifoomu gy'ayambadde ng'agaba katyayi. Thank you. Weebale. Okay, it's a Kari. long story. This is just temporary. It's not. Ono yagamba sigaanyi lugoye luwanvu kino just kiri temporary. No. Ki ekigenda maaso? I mean, how long were you planning on keeping up this charade? Yamugamba ddala mutuufu obadde opulaninga kikweka kumala bbanga ki? And me about New York? Ebyo tugamba ku bya New York. Down here, but we are your family. Tiweetaaga genda maaso na kitukweka kubanga ffe tuli baakika. I'm fine. Ndi fine. Well, I'm here when you're ready. Then nze wendi. Bw'onooba oli mwetegefu okuŋŋamba. Around. Ate nagamba nti tetutera kubaawo. Talk. Ne bwe yandiyagadde okugenda naawe talina kadde. Go. Baby girl. You really call this coffee? Ddala mutuufu kano ka coffee shop. Kawaavaawo ategeerekeka. Wa. I'm secretly here to help improve. Ekituufu kiri nti mu kyama njagala kuimprovinga ngeri gye batambuzaamu services zaabwe naddala ku nsonga za kaawa. Era ddala mutuufu bajja kwetaaga ekintu ng'ekyo. Kale. Alligator. Ndowooza tujja kuddamu tulabagana oluvannyuma. Kitaawe yamusiibula. N'akwata ekkubo ne yeeyongerayo. Nabagambye twikaitwa back to the good life. Vijay Jones Productions nga bulijjo. Mpozi waliwo kasema akamanyikiddwa nga Hot Shot akava mu modern movies. Tugenda kuba tukakwata mu Vijay Junior. Banga etali awala. I see you. Hey, you should Gwe nkulaba. let some steam off. Well, who's gonna watch them if I... Yeri amugamba ekibasooka osobola okuyitirayo ka club kona ate bwe najja ka club ani agenda okubeera ku bano. Duty calling. N'onsonyiwa nze nyina okwata ekkubo ngenda ncape. I don't think you should have that vase. Bana leeta tozungana n'ekyo. Board in the house. Gwe Kevin. Yes, I can. Okay. How about Lwaki? we clean up the toys? Lwaki tesooka ne tulongoosa ebyokuzannyisa bino bifo nga maama wamwe tannaba kudda. Leeta. Just stand still for 1 second. Gwe sooka osigalawo nkulongoosa ennyende eminyira gyonna gikulukuta. Ono ssebo yamubuukira. Baabato. Ki ekigenda maaso kali kamu eripye ku ggulu. Leka. Bobi Wajjira. Awulidde emiranga egiri eno n'agamba ki ekigenda maaso. Musaba oli atula erudda. Whatever.
bali bamufunganye nga bamuguddeko ng'obukolwa. I wanted to apologize for the miscommunication. Ono yagamba nandiyagala ogenda maaso n'okwetonda ku miscommunication Flagrant omission. kusinziira okuba nga saasobodde kugamba bintu bizibu. Or honest. Second question. Yagamba bizibu oba ajja simu tukubera mu esimu. If you accept my apology, ngenda kusaba okkiriza okwetonda kwange. I'll take you to a movie and bwe kiba kisoboka nandiyagala lisi mbeeko engeri gye nkikolera nkutwaliko mu sinema nkutambuzeeko. a surprise, but it's a class. waliwo ne ka surprise ke njagala kali classic kasufu yakyagala. Let's go. Kale tugende. Baba bagenda. They'll be all right. Abo bajja kubeera fine. Tiny cries for help. Bwe banaabawulira nga beetuuga bajja kujja babataasi. Bug is downstairs. Toti ambadde nkukanga musabibumba waali. Oh. Baba bagenda. Agenda okuzza amaaso ng'onaakomyewo ne taata. So how were the kids? Oh, they were enjoying. Baana bali batya? Bwe bali balyoke. Bobi ogamba ki? Gamba ki muzeeyi? How your parents doing down? Bazadde bo bali batya mu Florida? Good, they balyoke. You know, they're loving it. Florida bajja atotandika kunyuma ebya Florida n'abazadde bo tojja van. Tugende tuendelee basi. Toys. Mwetika n'amutwala. Hey, Mimi. Kevin. Niyakwate kuba agenda kisiika n'abatu. Debo no taata bw'amutunuulira. Amutunulira nga atunulira chicken tonight. Wa. You gotta coordinate. Bang. Bakwate kuba ne bajja nga bava mu sinema gye babadde balaze. Classic for sure. Ne basembera mpola mpola. Ne bajja nga bawaya. Are you trying to get rid of me already? Simanyi oyagala kunneegobako sikutegeera. The wifey so you don't get in trouble. I'm allowed to have female. Nkimanyi oyinza okuba oyagala kunneegobako toyagala mukazi wa kuteeka mumatiga kuno zikirizibwa okweya n'emikwano gyange abawala. Tekigaana. In ATL with a sorors next week. I don't even know anymore. I just assume that you like to get home. Yagamba nti ekisufu kiri nti And tell me what's next in Bobby. kati gwe mbulira ki ekiddako mu deeti yaffe ekyo ky'olwaliiro. Let me think. Leka nsooke mbirowoozeemu. Oh, come on. Leka naawe. Wild date night in the GA. Ky'oŋŋamba mu wild date night gwe nga gwe kakensa oyinza okuba nga tolina ky'olowoozaako tukomye wano. Was this a date? So koleke by the way, was this a date? Olina engeri gy'okirifalinzeeko nga date. Like an apology date. Kwegamba tukitwale nti ebadde apology date. Kansooke nkubire Jedi. Right ahead, check it. Genda maaso checking in munnanga ate tunaagamba kimwe mwina abaagalwa. Mujerega. Mugambye kansooke nkubire ku mukyala nabe bwali. Yajja. Genda okuba essimu ekyamwewunyisa nga tebagikwata. Iye. Straight to voicemail. Esimu egenda straight to voicemail. Okay, well. Kale. Tell me your spontaneous date night plan. Kale soko mbuli entegeka zo ziri ki mu date night eno? Yeah? Tugende eno ka club. Ate kye kigaana. Oh, come on. Ya tugende. Yakwate kubona jaka club. Sebo yajaka XO. Yajaka XO. Nga bwomanyi. Kakwata sebo muziki ne gukoona siwa abayo nga akuba enguliko. Bulazo we mutowe. Nabagambye ba publisher abafulumya sinema ate tugenda kuba tukwasaganyanga nabo. Waliwo obusinema obugenda okuba bukolebwa Video Jones Productions. Mpozi ngogaseeko n'obunaba bukolebwa videos abalala. Bujja kuba nga bufuluma era system naffe tugenda kuba tugitandika. Whereby ng'okujja ogula sinema ya Video Junior aliso obaako ne content gw'oba oguze n'oteeka mu dduuka. Kiri nti osobola osuubula mu ba publishers bonna. Osobola n'osuubula okuba producer ayina gw'oyagala. Tibasobola kugaana. Kino ekintu si kya monopoly wabula tulina kukolera wamu okulaba ng'ekintu kitwala mu maaso. Yes, muyiseewo yabategekedde entebe emabega. Bakwate kuba ne bajja. Hi. What you sipping on? Kati ogenda kunywa ki? Drinking. 2 double Hennessy. Yagaba basooke bamufunire double Hennessy 2. That's how Southern boys get down. No. Kozi ngogase kwa roji bayita double Hennessy XO meat. Abasajja basaba ebyokunywa. Frankie. What up? Ngende kuza amaaso waliwo eyajja. Dumbaze. Ate dumba wabeera. Ne Musa Bibumba abeerawo. Ain't you with old girl, that model chick? Sigwa alina kana akakazi kana akakozi k'amannyo kamodo. All the followers. Yeah, man, but Francesca and I, you know. Francesca nange just tuli baseya. We. Solid dude.
Plus, little sis, she need a good guy like you. wandibadde ffe tetulina nyomba kuba ekino kyabina yeetaaga omuggayo omulungi nga gwe asobole omukwasaganya ekitwese wantu bale tuze kulaba kabulaza ng'akuba ate gwe Junebug, come on, man. musabi bomba bireke tugende twende basi tuendelee njo twende gwe tapiga wewe. Sorry, he means well. Talina nnyo buzibu. Ooh. Ziba teziri busaka drinking nga bakaleese ne bakateeka ku meeza. Aya tunywemu ku lwaffe ne batoosinga bakawuute. Baaba agenda okawulira nga kakatuka nokatuuka. We're gonna do it just like this. That's my shit. Akakayimba sebo nkagala ate oba okagala okola kimusitsi kiba kitegeeza getting to the dance floor. Come on. Yatugenda akakayimba sebo nkagala tugende ku dance floor yangu wagwe. Tell me I ain't heard enough for you, shawty. You sexy. We could talk sex over a text, shorty. We sexting and sexting. We just sexting. Tell me how much you really want me when we sexting. Bakwate kuba ne basooka bajja erudda. Hey, tell me that she miss me all day. Met her in New York and she was from the A. You tell me that you're lonely. How much you wanna keep? Alright. Now normally I don't do this, but tonight is a special night. It's about doing what you feel, you dig? Yagamba siragezaako kikola kino naye ate ekyo kyolwaliro asazewo akabasuuliremu. Kiro kyolwaliro kintu kyanjawulo nnyo. Buli omu agende maaso n'okukola ekyo kyawulira. Bw'aba mukyala funa engeri gy'omukwata omunyige munyweze akufiiringe ngeri emu oba endala. Baabano Life can be so unfair, you know I want you. No nobody else, and I still want you. If you wanted me to, I'll give it whatever you. If you wanted me to. Katuna abacha ne Francesca agenda okuza amaaso waliwo ekyamwewuunyisa. Kino kyabadde tasuubira obulamu bwe bwonna soko linde konzija beera awo. Soko linde katolagawa. Agenda okuza amaaso omukazi gwasuubira mu Houston nga si bali mu VVIP. Abaali namukubira akasimu. Kubira akasimu naga ate kati ono agenda kunkooya. Gwe Jedi. Oh, shit. Tufudde. No, that's all. Neda chiri fine tofa chiri okay. Sis. Bobby soko lindeko. What? Mukazi yamugambye agenda kubera mu Houston. Eresa zina bada musubira mu Houston gyalina okwasaganyiza emirimu gy'obwa modo n'ebisigadde. Kyoko omuyaya abadde sio mukaklamu ekisali mukona nguluko n'abayayi. Would you just calm down? Soko kakane naawe. Hey. Baby. Your damn hands on. Ngina kusaba tungatta tutekako bikono byo. Jessica, Francesco. I just need a minute. Amesazi ngina kwetagamu eddakiika ndowooze. Ndowooza bulazo wajja kuzeeka. Gwe. You two came. Kyogaana mu ababiri mbadde muze mu club. Like on a date? Ku date. Totandika kuwoza nja boruyi. Mbusimanyi. Ye amugambye ali musu. Amusikanye ne baniga abeeru bakyerupe. Wow. I know you think I'm some kind of horrible bitch. Yagamba kimanye essaazi noyinza okubalowooza ndi wambwa. Naye. What, like that hickey on your neck? Wandibadde tolowooza ku bitakwatako. Kono nga ki numa gye bakulumye ku nsingo siriwala. I am just gonna keep saying it. You were so good the other night. Ekyofu kiri nti ngenda sigala nga nkigamba wabadde wa kabi. Muziki wakubye gwa kabi ekyo kyajjo. I like your vision. Kiroto kyo nkyagala. You out here serving coffee and... Naye sikitegeera mu kifo ky'okubanga ogenda maaso n'okusavinga kopi. Giving orders, not taking them. Oteekeddwa kubanga gwawa orders wabula si kutekinga orders. I am implementing a new plan. Waliwo enteekateeka empya gye nteekateeka okuteekawo. Okay. Labika ayagala funa akafo kano waawo. Waliwo n'essimu n'emukubirwa. Bamusindikidde message. Cut a deal so he can get off. Guno ogusiro gwakatinze deal gusobola ogetinga off. Gulabika gwakkiriza pre-bargain. Katonda wange. Yatugende.
Kagwakiriza obw'emisango baki? Robert, Robert, talk to me. nakusaba oyogeremu nange. Enough already. Kite, Say something. bisibaako kyoyogera tonyiganya obwotyo. Ono yasalawo abakwata amasimu gajja ga smartphone. Enough already. Ekyo kyo nakitadde nze naawe twawedde. Send it through Anita. Era essaawa zino woba olina kyoyagala okungamba ogenda kiyisa mu Anita. Tufuuke jasi ba partners kyekyokka. Send in my next patient. Wamasinikira omulwadde addako. Doctor. Kale doctor. Yes. Gezaako muyita. Mulimu abakazi bo nga tebasoboka muganda wange. Maynard said you on counter. And to dump the trash. Oh. Genda kulongoosa counter ne kasasira omutwaliyo. So and Lisa, I wonder why. Maynard. Maynard. For a moment. Mama ngenda kusaba soko gye twogeremuko nkwetagamu eddakiika gwe okusarasara owedde. Mwetagamu eddakiika 2 yajja. You enjoy long lines. Yasooka n'amubuuza ddala mutuufu onyumira okubanga abantu buli kasya baba bakayana ku kyaya abaweebwa. Francesca, nyina okugoba munnange. Me? Inze. It's working Barbies. Come on, get serious. Bifo ky'abaana abasiru abakukyankalanya. Ndi serious olina ogobwa. Maynard, do you enjoy being a little wuss? Simanyi onyumirwa. By kids? Okubeera ng'ogenda maaso n'otuntuzibwa obwana. Terrible reviews? Abantu ne batandika complaininga ku kyayigobawa. Possibly be what you dreamt of for yourself. Sikiwanti wano wandiyagadde okubeera okusya ku kirooto ky'oyinza okuba nga kyewali oyina. I will assist you in becoming the professional leader that you Namugamba asobola okugezaako okuyamba n'ofuuka professional leader okusijjako ekyo ky'oteekeddwa okubeera. I'm in. By'oyogedde mu butuufu bibadde biri inspiring. So kati mwendi. Great. Oli mwetegefu. Show you everything you Ngenda kulaga buli kimu kyonna kye weetaaga okumanya nkakasi akafo kano kagenda boominga. Ate ani aganyi mpa obutaano. Nze wendi. Musanyufu. Natera nakutsa muroba dotya. Kale. Yakwate kuba n'ayitawo. Mukasi aka twakwate kuba ntudde eka. Genda okujja n'aseka nanoono. Aseka. Funny. Kyekiri funny ekikusesa. Just say it. Kyogere. Okay. Kale. Your shirt's inside out. Essaati eri ku bikokojjo. Could have just said something. Musiro bali tosobola kwogera ddani osinika amanyi. Pay up. Towemula. Sasula. Nsasule. Mama made that up. Mama wange yaleetawo ensonga eyo. Bet you didn't know that. Ndowooza taata teyagamba. Actually, I did. Of course era nkimanyi. I mean, he talks about her. Ayogera ku maama w'akaseera konna. Fill her shoes, so don't even try. So katosobola kujja mu ngato zitogezaako. Nze sinabagamba nti njagala zibaamu. To even try. Sisobola na kulowooza geza kubeera mu ngato za maama wo. Believe. I love your father. Isufu kiri nti kitaawo muyagala. Crazy stuff. Olwokubanga omukozesa ebintu by'ekitumbaavu mutwala ku bulunda aganya omukozesa biki? Obadde ki? Newsflash. Kansooke nkutegeeze. Me doing all this. Bino yabinkozesa sinze mbimukozesa. Keep up with him. Nze ebiseera bisinga amba njagala keeping up naye. Olwedde nyina okukola, nyina okulabirira abaana naye ate nangamba tugende mu ebyo. But if it wasn't for your father, Isufu kiri singa sikitaawo. I'd probably still be a punching bag for my abuse. Nandibadde nkyali nsawo yakuba mu bufumbo gye nali ku musajja gwe nali nafumbirwa. Saw something in me that Kitaawo alina ekintu kiyandabamu. I didn't even see myself. Oba osanga nange kinali sobola kwerabamu. Yandabamu okubeera nga ndi worth. You about done in here? Maliriza byonna by'obadde okola ddiya. Packing up here. You know I'm gonna. Anti mbadde nkyapaakinga bino. Kansooke mbitwale emmotoka munnange. Mugambye seewo bye tukola byonna kitaawo yabinkozesa sinze. So where you going now? So kati muddawa. Mugenda mu air balloon. Ebyo twabirimu n'abuuka kataafu oyo. Tasobola biddamu nateera. Taata ayogera ali so happy. Tugenda just kulaba kasema mu park. Yep. Why are you doing? Ni lwaki ogenda maaso n'okola ebintu nga bino taata? I wasn't doing anything like this when Mama was alive. Mama bwe yali akyali mulamu wali tobikola. Think I'm doing all this because Verdi's gone? Kulinga agamba nti mbikola olw'ensonga nnyamwe yafa. Well, it sure as hell look like it. Si bwe kiri. Mama wo. She had cancer. Mama wo bwe nakimanya nti alina kansa. It's like we were both dying. Tulinga ffembiri abaali bafa mu kaseera ako. You may have lost your mama. Oyinza okuba nga gwe mama we yafa. But I lost my better half. Naye ate nze munaye better half yange yagenda. That I'll never be whole. Era okuva lwe yafa nze sidangamu kubeera kye kimu. We had plans. Twalina entegeka. We had plans to do so many things. Twalina entegeka ez'okuba nga tukola ebintu bingi. God. Naye Mukama naye yalina entegeka gye tuli. He called my Verdi home. Mazima n'amuyita n'amutwala mu ggulu. Nga tannaba nakuweza myaka 6 ku lunaku lw'amazaalibwa g'emyaka 6. Nze mu kitabo kyange maama we yali akyali muto kamala.
So I cursed him. So Katonda ne mukolimira. But your mama wasn't having that. Ne mama wo. She made me promise. Ekituufu kiri nti yali tabyagala. Someone to do all the things. Yandeetera okusuubiza n'aŋŋamba musuubize nti bw'ali baavudde ku nsi eno nfune omuntu oba osanga gwe ndibanjagala nkole ebintu byonna kwegaba bye nandiyagadde okukola neenyumirize mu bulamu era kyengenda maaso n'okukola essaawa zino kunyumirwa life era ng'agamba nti essaawa zo kitwale nti ngezaako fulfillinga my last wife's dying wish kiyansaba ng'afa ng'olinga atakimanyi nti emyaka 5 nali mukungubaga okufa kwa nnyamwe nali nseka nga ndi mukunyorwa lunaku lumu nenkizuula nti mukazi wange yafa yagenda bbanga lyonna tagenda kudda kekaseera ngende maaso n'obulamu kekaseera ku saidi yange nange neesanyusa eŋŋanze oyo omuwala gwolaba se bansanyula taata naye ate ye oli tusobola kufunayo mulala ensonga eri nti kandi anjagala sifuddeyo abasigadde bayinza obutakitegeera naye nga njagala boogera bamuyita goldiga nze bampita waleti gyali naye ku nsi ya Katonda tewali asobola kumuyita ki kye tuli nze naye ekituufu kiri nti tuli basanyufu ffe embiriri yalina ennaku ye nga nange nnyina ennaku omukwano guli fane bwe gutyo munnange era nga bwe kiri mugambye essaawa zino gwe kyomanya ndi mu mukwano ndowooza kati wandibadde ofuluma n'ogenda ya lwaki tokwate kuba n'ogenda olaba ekiyungu kandi alina byateeseteese n'abikulekerayo sinze wabula kandi alina byateeseteese oba osanga byabadde asobola toyinza okwetaaga genda obirabe yajja genda okuzza amaaso nga kyabika abadde ateeseteese ebibekinga keki mu kaseera kano nabagambye twekayitwa back to the good life video Productions nga bulijjo naye nga tugenda maaso n'okuteekateeka okulaba nti tukolera wamu era mbasaba gye muli yonna senga tutuuka ne tubagamba tugenda kwasaganya bwe tuti mbadde mbasaba tukolere wamu era nga tujja kuba tukolera ebyaffe mubimanyi oba ebyange mubimanyi bintu byakakasa nti ffenna tusobola okubeera ku win-win situation tube nga tukolera wamu. His birthday and Valentine's. The secret is in the chocolate. Mama yaliyo nga ali mu kuteekateeka bwajjukira yali ateekateeka keeki ng'agiteekerateekera kitaawe ebiseera bw'abirowoozaamu n'ajjukira nnyina yeeyongera okwennyamira ono aba atudde mu ntebe aba ali wano nga kifurese baaboggola yakwateko bagulewo alabaani yali azze nakyabambi kaali kasizeho kayitirewo gyali kuba bali bamaze atleast ennaku nga tubacommunicatinga kuisa ku byali bimutuuseeko musaatu just mbadde wano nga ndi mukwekubakubamu oli kapiti pate kuleetedde keekya Hopefully a smile. Kansoyo oba ekyo kinakuteekako smile. My mom's desserts were legendary. Nkimanyi dessert za mmange za legendary wazaagalanga nnyo kusi. Say it like I forgot. Leka kulowooza nti neerabira nti wazaagalanga jjo. Lori yakwata ekubo n'agiteekateeka n'agiyisaawo agireete. Beer's here. Why amacupa ga byere nga mangi wano. N'aleeta. Thank you. Weebale. Musimba n'ateeka erudda. Kale. Ready? Ndi mwetegefu. Bon appetit. Bagenda ogiryako. Nga wallahi ekawa bukaayi. Teekeddwa okubeera keeki ewoomerera ekawa bukaayi. I know, right? Look,
it tastes like I used dirt instead of chocolate agamba nti okusinziira ku ngeri gye testingamu ninga yakozesa ettaka to make them mufo kya chocolate red. yataddemu n'omunnyo. You won't ever have to worry about, obviously. That's so. Baabado. How come she never sold them? Yagamba kijasho kubanga keki ze teyazitundanga. Always used to say that Mamange yateranga okugamba sell love. nti ebise ebisinga tebatunda mukwano. And the only person that she made cakes for omukwano bagaba mugabe. my dad. Era ng'ebiseera ebisinga keki yagikoleranga kitange. Lindako. You have a little something on your So koleke nkutereezeemuko wano. You shocked me. My bad. Got it? Wateredde. It's still on. Kacyaliko konogira wano bwoti. Where? Wa. A little more at the Ku side eno sikamu eno. Okay. Boom. Yeah. Wateredde. Nga bw'omanyeera. Can I tell you something that's... Mbeko kyegamba. It sounds corny, but it's... Kwegamba kiyinza owulikika mu ngeri naye. True. Njogera mazima. When you smile, it lights up a room. Baba. Well, since we're being truthful, when you smile, you make me gasp for air. Katonda wange. Ngambye seewo bwamwenya. Ninga muletera okutayira empewo. Grasp for air. Just the alcohol? No. It's something I've been wanting to do for a very long time. Kino seewo bulijjo neegomba okikola nga njagala okikola akaseera kano konna. Ebyadirira byali ebyo. Bayitawo seewo Nabagambye tulikayitibwa back to the good life. Bijja byospeda shows nga bulijjo. Yakwateko bino n'abiyisawo n'abiteeka ebbali. Buno teri kuddamu bwambala bwa kisiru. Ne kasasiro n'amulongoosa ne kino kimasiini. Akireeta n'akisaawo bulungi. Nannyonnyoroli ngeri gy'alina okwogera n'engeri bano no bali kuziserefi. Yamugambye nja kuyigiriza okubeera leader omukulembeze. Bagambe. N'abagambye mu kusooka. Saagala mubeere wano nga mwekuba ziserefi muteeke wansi amati oba temwagala kola mudde wammwe. Nze nkooye okubanga munkyakayo muteeke wansi amati mugakya mbwaza kutya mube wano mugende mukole. Buli wano bubwe. Bujjirajjira. Wamma. Yes, obogolamu katini. I just wanted to share with you what's happening with your... Ati mbadde ntandise nga njagala kulaga omulimu olaba kati guvudde wano guguno gwambuka. Okakasa. Profits are going up. Amagoba kona amagoba geeyongerako kati weeyongezi. You did it. Okikoze nedda gwakikoze. Katonda wange. Zibadde zeebusa Bobi yakwate kubona ayitirayo. She works here, right? Agamba nti yeetaaga okusisikana nakyala akola wano si bwe kiri. Francesca. Kati akyanoonya engeri gy'asobola mu designing engeri gy'agenda otandika okwambala. Kwegamba aleme kubeera nga muuje. Red in it as well, but it's checkered, so we're just gonna steer clear of that. Kano engeri gye kali kachekiti. Sure about this one, so we're gonna keep this in the maybe pile. So keep, take back, maybe. Okay? Thank you, Francesca. Weebale Francesca. Problem, you caught a good sale. No, for everything. Amazima ganyi nti weebale byonna. Mufudde ekyenjawulo. In 2 weeks, you really turn this place around. Yagamba nti mu sabbiiti bbiri zokka ekifo kino kifudde ekirala nange kennyini onfudde ekyenjawulo. Bobby. Oze wano yegwe Bobi I'll take you back there. Mama yegwe Bobi bulijjo gwe boogerako ndowooza kankutwala ojja omusikane nakyala gy'ali. Kalisobo kamwetekane kamuleeta. The staff and myself. Yagamba nti webale genda maaso nakola bino eri abakozi ku saidi yange abamu esaati no neegwa. Sajja kyatubambi. Well, I am not a life coach, so no one... Omanyi siri life coach so katite. Nobody needs to know. Teri yeetaaga kumanya ko nani ateetaaga kumanya. Look, man. Gwe ngenda kusekwa. Brad, saagala buzibu Brad. Problems, Bobby, you need to calm down. Bobby wandibadde osooka n'okakana naawe. Business, really. Just bino bya business. Then get to telling me what it is. Kati mbuli ki ekigenda maaso amugaye tekiringa bw'okiraba kono ki ekigenda maaso. No, you're not the same Francesca I knew. Si gwe Francesca oli gwe nali manyi kati wakyukamuko. You know it, you know me. Omanyi ontegeera. Have fun until she leaves you hanging like she does everyone. Ngenda kusaba omunyumirwe paka lwanakusulawo nga bwasulawo abasigadde bonna. Bobby! Bobby soko lindeko naawe. Yayitamu n'agenda.
I'm sorry, Francesca. Nonsonyiwa Francesca. But is this going to affect my incentive? Nekyo kigenda ku affecting incentives zange ze mbadde munyongerangako. Yes, avano nawe. Wabula nga mbajjukiza inaku z'omwezi nga 13 kwa kashyamo tugenda kulaba akasima akayitibwa Laila okuva mu Limit Productions. Twakalabyeko mu ntandikwa akarango twakekanyiza kasima kabana Uganda. Ate nga waliwo ne kasima kengendo balangirako kayitibwa Girl in the Yellow Jumper. Mugenda kakasa nti abaana gye bali abasulawo emigo gya sinema. Girl in the Yellow Jumper. Hello. Ate nga kasufuu nnyo kamala. Calling about the vacant building over on Adams? Kiriya bali n'akubira waliwo ekizimbe abuuza kuba ekizimbe wano. You already got an offer? Wamaze dde ofuna offer. Are you taking any others? Kyogamba tukyatekinga offer ndala yonna. If I could beat that offer. Bwe maasobola okubeetinga offer eyo. Tell me what that offer is. Ate kati gwe jimbulire offer ki? You said the best cash offer. Kwegamba best esinga. Gwe setting esinga. Thank you. Webale munnange. Yeah, I'm out of this place today. Mkaseera kano twakawayo kuba ntudde bali ku ddwaliro. Who don't deserve it? Ono ssebo takyayagaana kugaana sisa wuno. Ekiki? Amuyiseeko buyisi. Yefudde gwatalaba. Museka mesira mga sisa soko nkubireko mwansi bitegeera. Kana yajja n'asooka sika na ddumba ng'ogasseeko ne musabibumba tokwata ku some of that money you've been saving. Mbadde ndowooza akaseera ke mbadde mugenda maaso n'okusavinga mwandi agadde ka investinga. Why you over here counting my chips? Lwaki otubalaabala? Okusinziira ku mbeera yange nze mbadde ndowooza mwandi badde mu investinga mu idea eno biveeko. Abantu eno sebo baba babbamu ebyo bi investments. Temusobola kubeera mu kiki mulimu obulamu bwamwe n'obusigalidde. Lindako before nga tonabagenda. Sebo omulidde mu kya Miss Independent kyayogedde. Agambye oba temwagala kuyamba mu ndeke. Dirwe twali tufunye obuzibu okuba nga tukuyamba nga family. Kwegamba tibiringa bya investment gwe tuba tukuyamba nga family kuteeka mu kyoyagala. Oshegera. Naye kati mugenda kukikola mutya kubanga bwe mba bakunyamaze sina ssente. Ekyo si kituufu sigamba ntoyina ate sigamba mutosobola kukola. Oshegera. Ffe tulina bye batugamba ne tukwata. Kaakati. Sebo temugenda kunteeka mirimu gyammwe egyo nze sijagala. Mazima mudesi wano mbere beiti. Eno ye skip yaffe ono ye muyayi gwe twagala. I look like a busted version of Tina Turner. Nze nfaanana nga Tina Turner. Hey. Fokasinga naawe. Ffe kitwagala ogendeyo gyasibera mukaka munyirire bunyirizi. Ebisigadde bijja kwekola byokka. Oshegera. Amawuyo. Ye mulengedde. Wait, I don't know if I can do it. Sikitegera oba nsobola okukikola. It's worth 50K cash. It's all yours. Yamugamba nti bagenda kuwa emitwalo 5 zonna zizo. Emitwalo 5 ye. Mitwalo 5 zonna gijo gwe kasita okimaliriza. Laila wallahi. Mitwalo 5 gimanyi gwe. Nakwate kubona ajja. Yakwate kubona atuuka erudda. Nasooka atuuka mu maaso ga. Okakananga omuyayi bamukutte. Mumunyweze koona wano. Ezo ziyingidde okitegeera. Kiwedde. Ziba tezirebusa. Bobby aba ali wano. Is Bobby here? Simanyi Bobby gyali. Tina Turner? Francesca. Oli Tina Turner kono Francesca. The childhood crush. Childhood crush. Bobby. We need to talk. Can I? Njagala twogere nyingire. You Nicki? Gwe singa olinga Nicki Minaj. Ndowooza olabye ategeera ebyamakulu yabimanya. Gwe tolina kyosobola kumanya vaayo. Jay, please. Jay, vaayo naawe leka ayingire. Come to my job. Lwaki waze ku mulimu gwange? You went to her job. Wagenze ku mulimu gwe. Why? Lwaki? Yes. Nakute kubona enzija ku mulimu gwo. Because of you. Lwansonga My partner. nabadde njagala kugamba nti olwagwe na dissolvinze partnership yange ne Jed.
nga njagala lisingezeeko kubanga nange neekolera ebyange. Oh, that we're friends, but we're so much more than that. Yagamba ni mu kusooka nali ndowooza tulijja sibaseera naye kati nakizudde mu tusukka ku ekyo. And I'm just now realizing it. Era kati nkitegeera. Believe in monogamy and Nze nzikiriza monogamy. I want to be with. Njagala kubeera nawe gwe musajja gwe njagala. Bobby? Me and you. Nze naawe. We're the dynamic. Tuli dynamic duo. Oh, please, he just caught you in the club with some... Yakwatira mu kirabu n'omusajja. Then we're working through this. Anti already tuli mu kwetonda tugenda kifuŋŋana. Yes. No. Omwagala gw'omwagala. Shit, I don't know. Simanyi. Well, does she truly love you? Simanyi yakwagala. Look, you damn parrot. Gwe nawe kasuku wandibadde ofuna ebigambo ebyo lwaki weesiba ku byange. Down. Kifure yamutwala emisino n'agamba ye nfaaki. Wait. Francesca sokolindeko. Kasogoba akakazi ako genda kijjamu enjawulo. Kagoba ondabi. I'm the best thing you ever... Nze kintu ekyakabi kye wali ofunye mu bulamu bwo tolifuna mukazi alinga nze. Osegeera. Lodi byamusobera. Yakwate kubona jja katwanga. Wekanye. Niyakwate kubona ayitawo n'asooka atule bali n'asirikirira. Yasooka n'asirikirira n'abirowooza. N'akwate kubona yeeteka element. Najja asobole okweyongerayo. Nga maze okuyita emyezi 6. Tukwate kuba okudda erudda. Nakya mukazi watu yafuna akasente era nagulawo ka coffee shop akamaanyi. Wow. Laba n'odumba gw'ogamba ki? Sales report ziri ku mmeeza yo. Weetaaga ogezeeko sayininga ads ezigenda ofuluma ne prince ezigenda ofuluma bayisaawa at least 8 bibe nga biwedde n'ekyawandiyagadde okwogerako eri abantu. Thanks, Maynard. Esaati gy'oyambadde yakabye eyo. Anti we bali kusiima munnange. Yajja agezeeko okwogerako eri abantu yaguddewo ka coffee shop akamaanyi. Ate olowooza akasukawo. Ne mukama n'asembera okagalaka. Nalaba kadamu ngenda kusaba osigale ng'otwe. Wabula kasima akayitibwaho short okuva Modern Movies. Akabinkano. Njagala mukanoonyeeko kagenda kuba kafuluma ebbanga etali lyawala mpozi ng'ogasseeko. Ne kasima akayitibwa Layira akagenda okulagibwa kwa Acacia Mall. Muyitirayo ne mugenda mukekaanya. Ennaku z'omwezi nja kuba nzibawa ng'ogasseeko n'obudde so temusubwa. Botere mbozi ne ka Devil's Chest kagenda kuba kafuluma Devil's Chest.